ija bamugamba yebake ku mulalu ekyo mukisombi we yebaka ku mulalu nafuna olubuto lwange kituufu yali maama wange kuba namuwuliranga mufiiringa mu musayi katulina connection nze naye ne bamugamba we yebaka ku mulalu omulalu yafuna bufunye olubuto lwange dadi wange teyawo omulalu mukisa kuyonsa mwana we nanjija ku mulalu najja ne yeekuliza omukazi we era nga ye mwana we nali mukazi maka era nga ndi mwana we Madama Dija bino ebintu biwuliranga oba ebyolugero bituufu ddala ku budde buno ekiseera kyatuuka nga ne sente za dadi tezikyangasa nga ne dadi yennyini obulamu bwe tebukyamugasa Madama Dija dadi wange yafa bubi naye emmotoka mu kumukuba teyamuttirawo mukama yamuwaayo omukisa n'ayatula ebibibi yabeerawo nga mulwadde okumala ekiseera Madama Dija dadi yakikozesa yafuula omukyala ekyo kye yakukola omulundi ogwasooka tewalumwa teyakutwala mu ddwaliro te nalumizibwa kuba natya Madama Dija ekintu ekijja ekiro jjukiramu oli mu nzikiza natya teyasaako ttaala yaŋŋamba siteekako ttaala natya nnyo Madama Dija tewagamba oba sikaali oba nasooka nasirika neŋŋamba oba Katonda akola bati obimanyi Madama Dija nga toyigge nako mu byalaavwe neŋŋamba oba Katonda yazze kati oba akera ku makya neŋŋamba oba dadi mugambeko nti Katonda yazze neyegatta nange ate dadi nga mukambwe ngate ngamba dadi ajja kunzita wena mugamba nti Katonda yazze ate neyegatta nange nesirika saamunyega dadi we saamunyega naye yandaba nga mpenyera nga nyina pain namuza shaki kiki nga toli happy kiki konze dadi mpulira pain mu lubuto ni mulwadde tugende tulabe omusawo netugenda ow'omusawo ne banjijanjaba nempona wayitawo wiiki Katonda nadda kati nagenda olaba Katonda afuuse nno wa buli lunaku ajja kati lumu dadi ekigambo kimusimatuka mpita shaki mwana wange ojja kuba mukazi mulungi wentegerera nti dadi yegatta nange dadi weyategeera nti mutegedde nga takyakikweka wayagalira wajja neyegatta nange Madamu Shaki mwe ennyumba mwagibeeramu nga tewaliwo yadde omukazi tatawo gwe yali aganzizaako wadde okuleka guli omusambwa gwe nakugambye emabega yes ne mama nga tayagala mujjako omwana we yes ng'aleekaana naye bambi omugagga tebamusinga tata nantwala nankuza tata wange yabinyumiza ku ssaawa esembayo ng'agenda kufa naŋŋamba nze ndi mugwira sirina kika kyova olaba ntuuse okufa nga tolina wadde muganda wo wadde anti naŋŋamba nze emisambu egyange egyaŋŋamba kuzaala mwana omu ate wa buwala ate yalina okuba mukyala wange ensonga lwaki mbadde nkukozesa naye mwana wange nkwetondera kuba mu nsi muno tolizaala ku mwana ate tewaliba na musajja yenna gobeera naye mu mukwano Madama Dija abakazi abo abalungi mubalaba balina obuzibu kati ekinjayanya kyekyo kyekimu ku ebyo Madama Dija nze omusajja ne waba mulungi abasajja abalungi mbalaba abagagga mbalaba neyo gyenkolera Madama Dija mu kibuga ne Madama Dija nze omusajja wajja mbu bagenda kwegatta nange tatange ngajje base ekyo omusajja afa newosula naye mbuliringa akutuka Madama Dija ku myaka gye nnyina gyendaba sirina wadde omwana wakazika abasajja bameka Madama Dija bangiko ntya n'okukyogera mu kamera naye ng'obuzibu taata wange like nga avaawo n'alwala ogenda okuwulira bagamba omusajja afudde omutwe gumulumye ng'afa waliwo yali afiiriddeko mu njuyo tewali naye kati era oli kasaatandika omutwe gunnuma ng'otegeera yaŋŋamba ne we ndiba nfudde nja kusigala nsaddaaka taata wange ne yeetonda ebibi bye byonna n'abyetonda tatange n'afa bw'atyo sigalo kyalina ssente zo
sente zange sigala nziyina kubanga zirina okubeerawo kuba like oyagadde omusajja ng'afa yesaddaka ebesigala egenda mu maaso yesigala egenda mu maaso naye kati natuuka ekiseera n'embikoowa obulamu obutaliimu mwana Madam Adija ne oba ne ssente zitya nga toyina mwana nga toyina mwami kitegeera ne oba n'emmotoka zitya Madam Adija ziba tezikugasa buli omu akolerera mwana togezangako bukyanga obaawo okugendako like mubasaba Madam Adija omanye ekibadde kikyaŋŋaanya okugenda eyo emaali ya dadi ejja kuggwaawo nakyo ntya emaali eyo okuggwaawo otya okudda mu bwavu ntya okudda mu bwavu n'omwana mwagala so tomanyi kiki n'abaawo simanyi kati ndi awo ndi confused emaali yo njagala naye ate obwavu buluma ndaba abaavu baluma nnyo kati awo binsoberedde okusalawo ku kyambuzi bannange waliwo ebintu ebimu byowulira nowulira ng'obunze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndi wano ne guest wange owokubiri mwebale kutula mwebale kusubscribinga guno mwaka ngenda bassa emboozi bannange bwe mwetegeka okuwuliriza abantu gye bali abalina emboozi lwakuba abantu bakoowa okubalaga feesi mubayisa bubi nnyo so abasobodde tumulaga abatasobodde tumubikako akatambaala naye ne tuwuliriza emboozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga Yoze Hadija Kigozi. Ndino mwana muwala wano mulungi singa mumulabako mu face ajati. Bannange namwe muyinza okugamba wow. Sense kulaba. Kale Madam Adija. Oli otya? Ndi bulungi mukwano oli otya? Bitambula biti otya? Oyogera bulungi. Nawe oyogera bulungi mukwano. Thank you. Kyekyasinga okumpaliriza okujja wano kuba nkugoberera nnyo. Thank you. Sebale tuweereza ngezaako notuli ow'emyoyo kuba oleeta ebintu ebitukwatirako ddala kyekyansikiriza ne ŋŋamba kaŋŋende nange ngabaneko nammwe ku mboozi yange Madam Adija ekisinza okundeeta wano nze ndi muwala akulidde mu nnaku nze njiyita nnaku wadde emirembe gibaddewo naye okuva obuto bwange oba okuva olunaku lwe natonya mu nsi eno obulamu bubadde bwakukaluba obulamu obutaliimu maama ndi muwala akuze nga ndi ne taata okuva obuto bwange simanyi taata yali yanfuna atya era Madam Adija ojja kugenda obitegeera mpola nabeera ne taata okuva obuto bwange taata wange yali mugagga sente nga weeziri yali katakyali kati taliiwo yafa I'm so sorry. Yali musajja mugagga gwoyogerako ng'amanyikiddwa nnyo muno mu kibuga era buli omu ng'amumanyi taata wange Madam Adija twakulira ewaka nga tewali maama wadde omukozi maid nti mukazi naye nga bakozi basajja babeera mu kikomera kyaffe naye taata nze saabifaako taata yandagalaavu ng'era omwana we ze Madam Adija naweza emyaka 13 dadi wange nga yanaaza bikine by'omuwala simanya agenda mu period simanya kukyalira nsiko dadi wange yabinneegambira nabinneekolera n'okubinneekolera kuba ze nali sibimanyi ffe tetwakyazanga bagenyi waffe nga tewali na wafamire ajja waffe ze nga sibifaako sente weezi dadi wange anjagala dadi wange teyafaayo nti oba ntwaleko ku ssomero naye nze nga sibifaako kuba buli kyenjagala nga omanyi omwana omuto kyoyagala dadi kino ng'aleeta dadi kiri ng'aleeta nga nze sibifaako oba nsomye oba sisomye kasita dadi wakola ki anjagala dadi wange yakyusanga emmotoka ngeno wagivuga wiiki eri agivuga dadi wange buli kimu kyali mu mannya gange dadi wange oyo gwolaba okumanya yanjagala yankola obulungi obutagambika nga nze mmanya anjagala wali weka nali nzekka dadi wange yazaala omwana omu nze mu nsi eno yazaala nze nzekka naye njijja nkula nga omanyi era weetegereza n'ogamba naye dadi lwaki wano ewaka
nze nno madamu Adija nayina ne ttaachi ng'ate ndi mwana muto. Daddy wange yampa buli kyenjagala tab. Buli kyenjagala daddy wange ng'akimpa mutufu saafuna kwegomba wadde okujula. Enviiri daddy wange ng'ansibisa. Kwegamba bulamu bwe nalimu bwali bulungi. Neera nga olaba omwana omisingako mami wo kitegeera. Naye nze saabimubuuzanga ebya mami ne ngamba oba baatabuka ne mami oba byaba bitya. Nze saabitwalanga nsonga. Awo wali oli mutunga mami tonnamwetaaga. Nga sinnamwetaaga sina na kyemmwetaaza. Kuba olaba madamu Adija oyagala Golirozi daddy n'aleeta. Daddy yogati n'aleeta. Oba tomisinga bya mami. Munnaye nyongera ogenda nga nkula naye kati ekyavaamu baneiba baffe nga waliwo abaana era sayizi zange kirekala kuba nali sibalaba kubaffe ekikomera kyabira nkasikaali eva. Daddy nga ne waba agenze nga sitambudde naye ate saavanga mu mmotoka ya daddy. Daddy nga ne waba agenze nga sigenze naye asikali kwali. Sirina kuzannya n'abaana ba neiba. Daddy yangamba abaana ba neiba bakwasa obulwadde. Nange nenkula abaana b'abanaku bakwasa ki obulwadde. Ate kati sente zaaliwe waka nga abaana b'abanaku sina kyenkola ki kyembaagaza. Kati waliko akageeti akatono naye ng'era kuliko kufulu. Kati ng'oliwo akaana katera ne kajja ne kampita Shakira. Ng'akambuuza gwe Shakira mami wo yalagawa. Kati olwo ntandika okufuna ekirowoozo kyani kya mami. Kati awo nga ndi mu myaka 9. Kitegeera myaka 9 kati ne kitandika okunnyingiramu. Naye nga daddy mukambwe tomubuuza bya mami. Nensirika nembeerawo kati wenaweza emyaka nga 13. Mubuuza daddy. Naye ife tetuyinayo ba anti oba ba anko. Madamu Adija ffe mu kikomera kyaffe tewali muntu yali ajjamu kyoba wa Luganda kyoba mukwano gwa daddy nga tebirimu. Ate n'ekirala daddy waffe nga teyeefasa nze daddy wange yali mulungi era namukoppa empisa. Madamu Adija nze seefasa ninga daddy wange kuba nakimuggyako nti ffe tetwefasa bantu. Naye nga wano wetubeerawo emyaka 2 awo daddy ng'avaawo ng'agula ewalala. Ffe tulina abantu be twawangaalira madamu Adija. Oba daddy yalina mpisa mbi kyesaasooka kumanya nga ndi muto. Nze nga sibifaako sente weziri. Daddy nga buli kye weetaaga naye nga ffe abakozi tetukozesa abakozi bakyala waka. Ngera ekikwatagana n'omwana simanyi omwana senga wamubulire bino simanya biri. Daddy wange yabineebuulirira kunnaaza daddy wange. Nze nakula simanya ebyo bya anti yes. Mutufu nga mmanyi taata anjagala nga mmanyi taata wange anjagala kyesaamanya nti taata wange bwali butwa. Yakomye okunjagala madamu Adija ge maziga genkaaba ku nsi eno ate nga nkyagakaaba. Madamu Adija tolaba nti ogamye ndi mulungi. Obulungi tebungasizza mbuboneeboneddemu ate nga nkyabonaabona. Kati nga madamu Adija wayinza okubaayo omuntu eyo ng'ayita mu kyempitamu naye nga tamanyi atuusa atya ku madamu Adija. Naye osanga bwe nnaafuna okuyambibwa naye anaayambibwa. Kati wenaweza emyaka gyali 16 mutufu nafuna feeling za maama kitegeera. Madamu Adija aliwo obubeerawo n'ogamba kale kino singa maama waali singa gwe nkigambako wadde sente zibeerawo naye oba bwetaaga okushalingako n'omuntu yenna. Kati ku myaka 16 tata yajja yasanga nkaaba nambuza Shakira buli kimu okirina buli kimu nkikuwa kati obadde tatange yanjagalanga nnyo nze nga ndera ne ku mubiri nampita nandera tatange nanwenisa ka sweet ampooya wooya nasigala nkaaba madamu Adija ennaku namulaga nti nina ennaku nnyingi wadde sente weeziri ne mugamba daddy madde njagala kulaba maama wange wadde kati daddy onjagala nnyo buli kimu okimpa buli kimu weekiri naye bali abaana banneyiba bo balina maama wange. Owange yalagawa daddy tetulinayo anti daddy gwe bakuzaala wekka. Tata wange yasiriikirira yasitukawo n'agenda mu kisenge. Madamu Adija nagenda ngoberera daddy wange namusanga atudde ku buliri bwe ng'akutte ku mutwe. Kirabika naye yali yeebuuza n'abiŋŋamba atya.
Munnaye tata wange olunaku lwali lumu teyantwalirawo wa mama wange tewali naye yampita nambuza Shaki jangu konze wanji dadi singa onomanya ebifa ku maama wo ogenda kukola otya dadi nja kumwagala ne mugamba dadi mami oba yafa amalalo ge nja gaagala kuba yanzaala dadi mami wange yakuzaalira omwana omulungi nga nze dadi nangamba olunaku lumu nja kugamba nkutwale wa maama wo madamu Adija nesunga olunaku naye nga dadi antwala dadi teyantwala nemberawo giri jali myaka 16 pezeza myaka 18 dadi tantuteeko wa mami kati lwali lumu nga angamba ngenda Mombasa dadi yali musuubuzi zinasiringiriza bya dadi naye nga kyemanyi kimuti sente petuli ndi mwana wa mugagga kuba nalyomu madamu Adija gye emyaka omuwala bamwegomba naye ngono negomba onsanzeewo nga tolina wakunjija naye nga lwatambudeko ne dadi mbeera display mbeera wali ku muto gwa mu maaso buli omu nga gamba bannange omugagga alina ekyana ekirungi nali mulungi ensi kati yenkubye madamu Adija singa wandabako luli munnange ku myaka 18 dadi wange yansitula yaŋŋamba Shaki wetegeke leero kati nyina surprise yo era namugamba dadi surprise kyogenda kundaga mami yaŋŋamba ye madamu Adija nasanyuka madamu Adija nasanyuka dadi wange yampanga sente ngambera ne sente kuba dadi wange yaberanga ne zibando ngamberanga ne sente cheka yazimpanga neme kuwanka wanka kitegeera yes. Mwana gwe ngampakinga kasawu kange sente dadi antwala wa mami madamu Adija nagenda okutuuka ku mami madamu Adija nakaba madamu Adija nazirika nga ndabye mami omanyi dadi okuntwala ku mulalu yali asula kasasiro yali ali akasasiro nga kiri awo kimawube madamu Adija nava mu mmotoka dadi yaŋŋamba yuyo mama we ku sente zemulina iye nga mama we ali ku kasasiro yes yaŋŋamba wuyo mama wo namubuuza dadi what obadde tombuuza mama we konze dadi okakasa oyo ye mama wange yuyo mama we madamu Adija nafuluma emmotoka ya dadi neŋŋenda nenfukamira ewali omulalu nemwebaka ku mubiri nenkaaba amaziga oba naye omutima gwamuluma ne gumugamba oyo mwana wange madamu Adija omulalu yankwatako ng'omulaba yeesesasesa naye nga mawube nemugamba dadi nze omuwala omulungi nonzaala mu mulalu dadi lwaki mama wange yaba kino kiki ekyabaawo dadi nga nebyanyinyonyola madamu Adija tabirina ekituufu kyamubula ekyokuŋŋamba nakaaba madamu Adija dadi yantuusiza mu ddwaliro kuba nazirika nalaba nga ne sente zentwalidde omulalu tajja zimanya tagenda zitegeera tagenda kumanya nasigala nkaba madamu Adija amaaso gansigala mabeega mu mmotoka nga ntunuulira omulalu oli nemwebaza nasigala ngamba omulalu oyo mwebaza kubanga yanzaala dadi wange yanzaala mukyala nga mulalu we yacheka we yamala okunzaala omulalu teyamuwa na mukisa kulera ku mwana we madamu Adija oyinza okumbuuza byonna bitegeera ntya we nava ku kitanda dadi wange yanteekako buli kimu kuba nze nazirika nga ndaze mbu oyo ye mama wange nenebuuza omuwala afaanana bati madamu Adija okuzaalibwa omulalu nga ndaba kyewuunyisiza ddala nze afaanana bwe nti okuzaalibwa omulalu oyo omukyala yali mulalu nga mulwadde naye alayika yali mukyala mulungi yali mukyala mulungi nnyo naye nga mulalu ali akasasiro ate waliwo obulalu naye nga zolo wakene n'endusu aliyawo mawube okitegeera kisooke tukyuseerya Adija dadi wange yanjijja mu ddwaliro ne tukomayo bakesanyu lyanzigwako lye nali nyina eri dadi wange madamu Adija nafuna obukyayi ku dadi jukira mutansomesezza badde sente zaaliwo naye natuuka ekiseera sente teyansomesaako yadde nabeeranga waka kulya buli sente yes dadi nyagala genda ku beach nakutwala oyagala kinakutwala naye nga tansomesezza yadde
nga nze madama Adija simanyize era gino emisomo gya interacting mbwa abasajja yantisanga nnyo abasajja ate n'ekirala nga taata dadi wange ate nnyo nja kuzuula jukiramu madama Adija buli omubeera abaana madama Adija obeera friend wange ongamba Shakira nkubule kino kiri bwe kiti yes kino kiri bwe kiti ebe bana bana dadi wange yabintiisanga madama Adija dadi naye emirembe gyamugwako nga tumaze okudda ewaka era dadi wange ngabeera mubuuza Shaki kiki kati oyagala ki kati owulira oti akonze ndi bulungi naye ddala ddala taata gwe walaba kunzaala mu mulalu lwaki wanze kyannuma nnyo kyennalowooza nagamba mama wange ayinza okuba nga teyali bw'atyo ngamba dadi wange oba yatokyalinga mama wange n'afunwa obuzibu n'agenda ku street byonna nabirowooza nga maze olaba maama wange kati tatange yaŋŋamba waliwo bye ssaagala omanyi ate waliwo bye ssaagala ononooze mu bukambwe obuyitirivu nanjigirayo n'omuggo kye yali takolangako okuva obuto bwange naye bwe namubuuza wewalaba dadi ng'olina kunzaala mu mulalu tataga omusajja omugagga lwaki wazaala mu mulalu madama Adija nagenda nali nkuze emyaka 18 osobola okunoonyereza n'otandika okuzuula kino kyali bwe kiti kati olunaku lumu dadi wange najeera ku buliri bwange nangamba Shakira senze yayagala okuzaala mu mulalu naye waaliwo ensonga koze mbadde njagala oŋŋambeko ensonga eyo koyona nti wenagamba ensonga eyo gwe gyoyagala omanyi bino buli kimu kye tulina kigenda kuggwawo konze dadi bwe kiggwawo mama wange anaddala n'avaayo n'ataba mulalu bwe kiba nga kyekitereeza mama wange nze neewaddeyo kiŋŋambe naŋŋamba oyagala kunziza mu bwavu oyagala kunziza mu nnaku kikyotalina kikyotazula kikyojula kikyojula kikyesikuwa mwana gwe dadi yankambuwalira gwe madama Adija basajja abagagga abo asobola okutta jukira mu nnyumba yaffe tubeeramu nze ne dadi ne asikali ate asikali ng'akwata ekiragiro tanyumya na mwana wa mugagga madama Adija nga mbeera awo mu nnaku yange nga ne ssente za dadi tezikyangasa nali munene madama Adija natandika okogga dadi ebyo byokugenda e Mombasa gye yalinga azungira dadi wange teyavanga Mombasa nakizuula luvannyuma dadi wange amaanyi ge gaali gava Mombasa mu nnyumba yaffe mwajjamuuko omukazi kyali kiro kyenjijukira nga mpulira dadi ayogera n'omuntu mu kisenge kye nafaayo nnyo mmanye dadi ayogera naani dadi yalina omusambwa gwe yayogeranga naye kati madama Adija kirabika omusambwa gwe gwaviirako mama wange oba okugwa eddalu gwagulaba otya n'otegeera nti musambwa guli we nagulabira nti gwali musambwa dadi yampita dadi namuwuliranga ng'ayogera madama Adija n'omuntu n'ogenda mu kisenge kye dadi ng'ali yekka naye ng'owulidde alina gwayogera naye kati nafaayo nnyo mmanye dadi ayogeranga naani ono kwolwo nno madama Adija nange nebaka wansi w'ekitanda kya dadi nali ndi awo ng'oyo omukyala atuuse ayogera ne dadi ng'ayogera lulimi Luganda ng'era alina byagamba dadi ng'amugamba okwongeramu ku zisaddaaka biki dadi ng'agamba nze nyina omwana wange omu wa buwala era buli kimu kyennyina kya mwana wange Shakira kati we nawulira ng'ayogera ku linnya lyange ne ngamba bambi dadi oba yagenda nze kunoonyeza nze bugagga mbeere bulungi nensanyukamuuko kati we najjukira nga akafaananyi ke nalabamu maama wange napulira dadi antama kumbe dadi amanyi ge gaavanga mu Mombasa yali mu aluminati tata wange musajja omulungi oyo yanzaala yanzaala yankuzanga siina wadde kyenjula nze seegombako abo ba boyfriend nga sibinye nga ndimanyirewo ebyaba boyfriend madama Adija madama Adija tata wange yaleetawo engeri endala naye byonna biwedde nga mpembejja dadi wange ayongedde okumpembejja wansi mu kitanda dadi wange yafuluma kati dadi wange mu kufuluma ajja mu kisenge kyange ayita Shaki kati waafuluma nange nfuluma ngenda mu kiyigo konze dadi mbadde mu kiyigo koyo kikyo onaaba ssaawa zino
konza aje senge chote wali yo chigo chaliyo wagenda muchene nagenda mucheno kuba ebiyigo byonna byalera munda munju koyeyi dadi ngolaba kiringa surprise jali nga chewunya namugamba dadi nyagadde nabirako na mukino ekiyigo koyeyi kale yangu ojje wanene nkubulire nangamba kati enkya nyina program konze dadi obada tonnebaka mwanange njagala nnyo okwebaka nga mmaze okulaba oli otya konze naye dadi kati nkuze myaka 18 asobola okwerabirira konze dadi nange ojjondekeko okuntambule konze kana abana b'abaavu bajja kutabanya sagala mwanange kusubiriramu bingi naye leero yali yakusigamu kiri nti abana b'abaavu babi nze era madama Dija nakula mmanyi abana b'abaavu babi nakula mmanyi abana b'abaavu tebazanya nabo tebakola ki nabo munange dadi wange ngangame China surprise yange madama Dija neninda surprise nengamba lu dadi yangamba surprise nandaga mama wange batoba surprise ki nanga mwanange njagala okulengo oyine eddiini njagala okulengo oyine eddiini wali awuliddeko malayika ezirabikira abantu nina emyaka 18 konze mbiwulira ne Yesu alabikira abantu ne Katonda alabikira abantu nga tunyumya kwa dadi wange yali dadi nga mukwano gwange ye mama wange ye senga ye w'oluganda ye Desemba yoyo gwe mmanyi ekikomera kino we tubeeramu sibeerawo na mikwano mwaka gumu ebiri nga atunda waagula walala tesamanya dadi yali musaddaasi bulungi byonna mbizuula dadi nga ngamba nina surprise yo madama Dija sikulwiseeyo leero mu kisenge kyo ogenda laba ekigenda okujjayo nasanyukira surprise leero kwolo dadi yankolera ebintu emisana nampa ne bandozi za sente nindirire surprise yangamba Bikira Maria agenda kulabikira Katonda agenda kulabikira omusajja omukazi omusiraamu yes Bikira Maria nga akulabikira akwagazaki dadi kyali musiraamu nze nakyuka kuba nze nalaba eddiini ye nga tejja kunkolera Elia Shakira wali etuma bwetu yes munnaye nga ninda surprise ya dadi yangamba yandetera akagoye ka night dadi katangulirangako nangamba leero sulamwako Katonda agenda kujja ogenda laba Katonda kweje emyaka gyoyina olalabe Katonda konze dadi singa Katonda ajja nemubulira nawonya ne mama wange eddalu ne tuddayo eri ne Katonda ne mugamba nange nyina bye mwetaaza nganze kirubirwa kya Katonda ajje atuba Katonda agenda kundabikira mubulireko ne mama wange yagwe eddalu mama wange nga nnuma dadi yanfuula omukyala we Katonda gwe yagamba nagenda okulaba ng'omuntu ajja bulungi nga tandika kwegatta nange naye nga madama Dija Katonda waawo oyo yeegatta n'omuntu ye Katonda gwe yansuubiza kwekyo ekiro era nze dadi wange ye musajja eyansookerako era ye musajja gwe mmanyi eri obulamu bwange kuba madama Dija nakati sisobola kufuna musajja nankwana kuba ne waba nkwanye dadi ngajja ate ataliiwo kati madama Dija dadi yakikozesa yanfuula omukyala ekyo kye yakukola omulundi ogwasooka tewalumwa teyakutwala mu ddwaliro te nalumizibwa kuba natya madama Dija ekintu ekijja ekiro jjukiramu oli mu nzikiza natya teyasaako ttaala yangamba siteekako ttaala natya nnyo madama Dija tewagamba oba asikaali oba nasooka nasirika nengamba oba Katonda akola bati obimanyi madama Dija nga toyigenako mu byalaavwe nengamba oba Katonda yazze kati oba akera ku makya nengamba oba dadi mugambeko nti Katonda yazze neyegatta nange ate dadi nga mukambwe ngate ngamba dadi ajja kunzita wena mugamba nti Katonda yazze ate neyegatta nange nesirika saamunyega dadi we saamunyega naye yandaba nga mpenyera nga nyina pain namuza shaki kiki nga toli happy kiki konze dadi mpira pain mu lubuto ni mulwadde
tugende tulabe omusawo. Ne tugenda ow'omusawo ne banjijanjaba nempona. Wayitawo wiiki Katonda nadda. Kati nagenda olaba Katonda afuuse nno wa buli lunaku ajja. Kati lumu daddy ekigambo kimusimatuka mpita Shaki mwana wange ojja kuba mukazi mulungi. Wentegerera nti daddy yegatta nange. Daddy yategeera nti mutegedde nga takyakikweka. Wayagalira wajja ne yegatta nange. Wayagalira wajja ne yegatta nange. Madame Shaki mwe nyumba mwajimeramu nga tewaliwo yadde omukazi tatawo gwe yali aganzizaako wadde okuleka guli omusambwa gwe nakugambye emabega. Yes. Daddy nga tawasa naye nga buli kimu waka we kiri naye nga tolirabawo mukazi kati nga nze muwala we yenze mukyala we yenze buli kimu kye. Bwe nalaba atandise okunkozesa ebyaddala nafuna okusomoozebwa ne ngamba naye daddy yandaga oli omukyala. Kati daddy nangamba Shaki ngenda kuddayo ne Mombasa nyine mali gye ngenda oleeta konze kale daddy Sefujani. Ne ngamba skati najja ne bando ne mugamba kino kimanyi sente. Ne mugamba kino kimanyi yangamba sente. Konze sente mekazi oyagala okunzigulira eyo gate ifulume. Shaki nga manyi n'okwevuga nga ne mukikomera nyinamu emmotoka yange. Wahigirawo okuvuga. Daddy natambulanga naye yantambuzanga buli wamu buli kimu daddy yanjigiriza ovuga emmotoka. Bino ebyokunsi yabimpa kyatampa ge magezi n'obutanjagaliza kuzaala mwana ku nsi n'okufanga nkotogedde. I'm so sorry. Kati Madame Adija ne mugamba sente mekazi oyagala. Nangamba Shaki nkubulye daddy watayagala ofulume biki. Yes. Tayagala ofulume nayogera bingi konze sente mekazi oyagala. Nambulya sente zayagala ne muwa bando za sente. Ne mugamba abagaggo balekanga ne bayitawo ulidde. Wano wa kitange si waawo. Golina mukozi bukozi nyinza n'okugobesa ku mulimo. Ne ngenda munaye we nagenda naddayo mu kifo nzirayo kunoonya mama wange kuba nalina obusobozi obumutwala butabika sente zaaliwo. Nengamba nagenda okutuukayo ekifo mama daddy kyentwalamu mami nga taliyo. Nenva mu mmotoka nengipakinga nembulirizaako waliwo wano omulalo atera okutuulako wano alya ku kasasiro bannaye mumulabako. Ne bangamba oyo omukyala yavaawo dda myezi ng'esatu emabega. Madame Adija olutiko lwanjiwa ne ngamba mama wange bamutta. Mama wange kikinga mpulira njagala mama wange. Madame Adija olaba wadde mama wange yali mulalu naye namwagala. Wadde namulaba nga akene n'endusu mwebaza kuba yanzaala. Daddy wange kyesaamanya yawonga mama wange mu mama wange nga mwe muli ebyobugagga bwe byonna. Kati daddy nakomawo daddy wange yakomawo nga bwendi ewaka era yansanga awo nga siri musanyufu. Nemga daddy kulikayo ko Shaki nvuddeyo waka watambudde wata koza daddy buli kimu kiri safe. Nkutereyo amazzi nabe ngoli yafuuka mwami. Munazaako nomunazaako daddy wange ne mukutako mugongo ne tuzannya mwera nga wonozannya n'omwami natuka n'ekimanyira. Bye bimu ku byali bintu eri ku street. Nonye mama wange wakiri mutwale Madame Beke yebutabika bakuba empisa omuntu Adamu naterera okitegeera wakiri nganjagala wakiri mama wange aterere ambulire kyabaki. Naye nze kyenkakasa alabika yandaga omulalu nga si yanzaala nga just yakulonda bulonzi nakuza anejjeko oba si kyekyo daddy wange nga bamugamba azaale mu mulalu ekituufu bamugamba kuba byonna yabiraja nalo yafuna akabenje nga agenda okufa n'abingamba nga neetondera. Eddagala lye yafuna Madame Adija bamugamba yebake ku mulalu. Ekyomukisa omubi we yebaka ku mulalu n'afuna olubuto lwange kituufu yali mama wange kuba namuwulira nga mufiiringa mu musaayi nga tulina connection nze naye. Ne bamugamba we yebaka ku mulalu omulalu yafuna bufunye olubuto lwange. Daddy wange teyawa omulalu mukisa kuyonsa mwana we
nanjija ku mulalo najja ne yeekuliza omukazi we era nga ye mwana we nali mukazi maka era nga ndi mwana we Madama Dija bino ebintu obiwuliranga oba ebyolugero bituufu ddala ku budde buno ekiseera kyatuuka nga ne sente za dadi tezikyangasa nga ne dadi yennyini obulamu bwe tebukyamugasa Madama Dija dadi wange yafa bubi naye emmotoka mu kumukuba teyamuttirawo Mukama yamuwaayo omukisa n'ayatula ebibiibi yabeerawo nga mulwadde okumala ekiseera yabeerawo wiikisi ng'emu ne bampita kuba dadi buli kimu ekikyo kyali mu mannya gange kituufu tonvuga speed njagala nzeeyo wano eno dadi ali mu Mbaasa ofulumya ogenza onoonyeza mama wo tomulaba okomyewo tandikiraawo wenkomawo ewaka asikali yambuza Shaki kulikayo ko nze nvuddeyo dadi yakomyewo nti nedda dadi yansangawo ewaka nga ndi mu nnyumba saali na ku simu saali na ku TV naye nga atudde mu ntebe ze z'omwami wange dadi kuba yali mwami wange ate nga dadi wange namuza Shaki kiki ate leero kiki obadde ki naye mwana wange lwaki teweeyagalira mu byobugagga bye nnina akaana nnyina kamu buli kimu kikyo lwaki teweeyagalira mu byabugagga bye nnina ne mugamba dadi olaba ebyobugagga bino byonna byange naye sibiinaamu mirembe nambuza lwaki oyogedde bw'otyo jangu Madama Dija nayogera ebigambo nga neebase ku mubiri gwa taata wange wampeweeta mu mutwe ne mugamba dadi lwaki wanzala mu mukazi omulalu mama wange ki ekyamuvi nakimubuuzanga nnyo lwaki yagwa eddalu dadi ku ssente zonna z'olina nga nkaaba wakiri wanimufunidde ka boys quarter n'abeeramu kuba yakuzaalira omwana nga nze tetusamutwala butabika ne mugamba dadi kati mama okakasa mu kifo ekyo gye wantwala gyali dadi yasirika naye wakati ng'alaba ndaajana nnyo yangamba Shaki my daughter natya okukubuulira bino ebigambo mama wo yafa motoka yamukoona dadi bye bigambo bye yaŋŋamba Madama Dija kweganga ambuzaabuza ko nze dadi nemubuuza naye dadi gw'olina maama we yakuzaala naŋŋamba gwegamba nze nava mu ggulu n'engwa ko nze kale ntwale ewa jjajja wange yaŋŋamba te tonzizamu ebyo nkubulidde maama we yafa toddangamu nakukiŋŋamba toddangamu nga yeekambuwaza bwekambuwaza Madama Dija nendeka dadi ko nze kale tugende gye bamuziika ko nze dadi omuntu oba wamuzaalamu wadde mulalu wafa omanya we bamuziise kuba baba wamuzaalamu omwana we ne mugamba tugende gye bamuziika yaŋŋamba nze omulalu namusanga ku street ne mufunisa olubuto n'akuzaala ate gwe namukujjako ng'olina wa lunaku bye bigambo dadi wange bye yaŋŋamba nga sikyasobola kudda ate dadi kumugamba ate bya mami ne mubuuza dadi tewamanyako ku waluganda lwe yenna ng'ennaku ennuma Madama Dija ennaku yannuma eri maama wange ne ssente zonna ne mugamba kale singa wamuzimbirayo ka boys quarter ne mulabirangako awo ne mugamba dadi gwe tekikusanyusa kubanga ondaba naye nga gwe wanzaalamu wamulekaawo kale wanimututte butabika dadi nga talina byannyonnyola dadi yatulika n'akaaba ne mbivaako Madama Dija ne mbeerawo ne nfuuka mukazi wa dadi nafunanga embuto ndowooza buli mwezi nali nzaala era ndowooza seka kati abaana nnyina bangi dadi yanfunyisanga embuto olubuto lwawezanga emyezi 7 ng'olubuto luvaamu buli olwawezanga emyezi 7 nga luvaamu kirabika ebintu bya dadi byanywanga musaayi gwange kuba teyantwalanga mu ddwaliro nti gye bagiramu olubuto wabula lwawezanga emyezi 7 ng'olubuto luvaamu dadi ng'agamba Shakira it's okay tofaayo ojja kufuna olulala okitegeera omwana ow'emyezi 7 basobola omubikka n'akula n'ow'omukaaga mwamuziikanga mwamusanga dadi yabateekanga mu kaveera ina bwe yabateekanga ng'abatwala
tomanya ate kati onomubuuza kintu omuziiseewa nga gamba ojja kufuna olulala. Oh my God. Oba oli awo jjukiramu ovaamu olubuto ofuna mangu olubuto Madam Adija. Oba oli awo Katonda era ng'akukyaliranga ofuna olubuto olulala kasaluweza musanvu ozanjisaamu embuto nga 10 oba 12. Yennaku gyenkaaba Katonda yankyalira nentuuka Katonda ne mmumanyiira Madam Adija. Katonda nga takyankanga yankangako ogwasooka n'ogwokubiri ogwaddamu namumanyiira namugambira ddala. Natuuka ekiseera nengwa mulaavu ne dadi wange kuba yali omusajja gwe nnina gwe mmanyi ye yansookerako noozera ye Desemba. Madam Adija twete tuli awo dadi ng'agendera mu Mbaasa yafiira eyo ne bamukomyawo Uganda akabenje yakafunireyo ne bamukomyawo Uganda naye teyafiira awo ne bamutwala mu ddwaliro n'ababuulira n'abagamba yo nnamba ya muwala wange maidota nnyina omu ye Shakira ne bankubira nengenda okulaba dadi. Dadi namutuukako ng'ategeera kuba ebisago bye yali afunye byali tebitta muntu. Nangamba Shaki twala omukisa guno okwetondera byonna bye nzize nkuyitisaamu. Kati bakukubira tata agude ku accident e Mombasa. Amuvuga bamuleeta. Mvuga bamuleeta. Bani abamuleeta? Yayinanga abasuubuzi banne. Yayinanga abasuubuzi banne. We yajja nengera ne mu receiving era n'abasuubuzi banne ne banyambako ne tumutwala mu ddwaliro e Mengo. Era dadi wange yafiira e Mengo. Kati naye yapo Mukama yamuwayo chance n'ayogera ebibi bye ne yeenenya ebibi bye nga enfuna gye yafunamu ssente nefuna n'okunzaala na buli kimu. Nangamba Shaki sakyagala kukikola bwentyo mwanange nkwetondera n'okukufuula mukazi wange. Kwe kumbuulira nti yafuna yagenda ku musawo e Tanzania n'agula amajiini ne bamugamba yeebake ku mulalu era we yeebaka ku mulalu yafuna olubuto lwange. Omulalu we yanzaala tata wange n'amunjijjako teyamulina na kunyonsaayo wadde ennaku 2 Madam Adija. Yali amulindiridde era yaŋŋamba yamukyekingangako nga buli making sure atavaawo. Namubuuza dadi kati olwo maama wange yakolanga atya okufuna ebyokulya. Naŋŋamba buli kiro namutwaliranga ebyokulya ekyo n'ekimwebalizaamu. Naŋŋamba maama wo namulabirira okuva nga ayina olubuto lwo ng'era ŋŋenda era Madam Adija olaba abo abasajja ab'emmotoka be mulaba beegirisagirisa ku balalu baba babamanyi. N'agamba nafangayo nnyo mpaka we yakuzaala ne mumubbako era waliwo olutalo wakati wange tatange nga nziba ne maama nga tayagala mujjako omwana we ng'aleekaana naye bambi omugagga tebamusinga. Tata n'antwala n'ankuza. Tata wange yabinyumiza ku ssaawa esembayo agenda kufa. Naŋŋamba nze ndi mugwira sirina kika kyova olaba ntuuse okufa nga tolina wadde muganda wo wadde anti. Naŋŋamba nze emisambu egyange gyaŋŋamba kuzaala mwana omu ate wa buwala ate yalina okuba mukyala wange yensonga lwaki mbadde nkukozesa naye mwana wange nkwetondera kuba mu nsi muno tolizaala ku mwana ate tewaliba na musajja yenna gobeera naye mu mukwano. Madam Adija abakazi abo abalungi mubalaba balina obuzibu kati ekinjayaanya kyekyo kyekimu ku ebyo. Madam Adija nze omusajja ne waba mulungi abasajja abalungi mbalaba abagagga mbalaba neyo gyenkolera Madam Adija mu kibuga ne Madam Adija nze omusajja wajja mbu bagenda kwegatta nange tatange ngajja base ekyo omusajja afa n'osula naye mbuliringa kutuka. Madam Adija ku myaka gye nnyina gye ndaba sirina wadde omwana. Wakaziika abasajja bameka? Madam Adija bangiko ntya n'okukyogera mu kamera naye ng'obuzibu taata wange nga avaawo n'alwala ogenda okuwulira bagamba omusajja afudde. Omutwe gumulumye ng'afa. Waliwo yali afiiriddeko mu njuyo? Tewali naye kati era oli kasi atandika omutwe gunnuma ng'otegeera.
yaŋŋamba ne wendiba nfudde nja kusigala nsaddaaka taata wange ne yeetonda ebibi bye byonna n'abyetonda tatange n'afa bw'atyo. Sigalo china sente zo. Sente zange nasigala nziyina kubanga zirina okubeerawo kuba like oyagadde omusajja ng'afa yesaddaka ebesigala egenda mu maaso. Yesigala egenda mu maaso. Ne kati natuuka ekiseera n'embikoowa obulamu obutaliimu mwana Madam Adija ne woba ne ssente zitya nga toyina mwana nga toyina mwami kitegeera ne woba n'emmotoka zitya Madam Adija ziba tezikugasa buli omu akolerera mwana sirina tata wange yafa wadde yanjagala buli kimu naye taliiwo ku budde buno obulamu mpulira mbukooye kuba buli kimu kyenyina Madam Adija tekikyangasa Madam Adija negomba n'okufa naye nga sifa wadde ssente nziyina naye tebikyangasa. Bwe obulamu bwentambuliddemu okuva obuto naye kati ku budde buno tebungasa kuba ne ssente sikyazaagala nze Madam Adija olaba wenjagala gayi simwagalako ssente kuba abagenda kumpa ssente mmeka mba njagala love naye kati ntya n'omwana abandi okufa mbitiira ddala kati wenti owendi wenyimiridde gweyina ekizibu kyamaanyi era omugayi akugamba naayo oli mulungi ng'ogamba nno gwe ndi mulungi naye tomanyi kyendi bwe bityo daddi wange ye namuziika mami wange yafa bw'atyo n'afiirako n'amafiire kale nandimulabyeko mukama yanipaddeyo chance endala nenziramu ne mumulaba Madam Adija niwe nanditegedde nti muziise wali wadde yali mulalu nandigenze ne mukumira olumbe kuba yanzaala kitegeera naye taata wange byonna bwe buzibu era abasajja abali eyo nga bawoza simanya bugagga banaye bandibadde mu bwavu kubanze banaye n'obugagga obwensi batuuka ku mutima nze Madam Adija olaba ku budde buno newefuna akasajja nga kali eyo mu kyalo kalimi eyo kanaku sobola okuba nako kasita kabanga ngoba kanasobola okunzaalamu. You need someone to break that curse. Kuba kati ekyo ekikolimo ky'amaanyi naawe kitegeeza olina okufunayo omulalu weekuliza omwana kati Madam Adija kyogamba nange ngende ku mulalu ate. No. You need someone to break that curse. Weetaaga omuntu okugirawo ekyo ekigundi ekyo ekikolimo ekyo ekyo taatawo kye yakulekera ekyo. That's what I think. Sikyo? Kale bataata baagala nnyo ebyamangu naye ebiseera ebisinga abaana baabwe batuleka mu buzibu kuba kati ye yawummula nze nkyatoba nansi ekitegeera yandekera ekizibu kyesaamanya yafaaki kyesaamanya yali ayagala kyennyo obugagga obwensi kuba Madam Adija obugagga bwensi buggwawo. Okugamba nti talina famire, what if nga famire ye yonna yagita? Daddi wange alabika yasaddaaka famire ye yonna. Alabika yasaddaaka famire ye yonna. Kuba Madam Adija woweebakira ku mwana gw'ozaala kitegeeza oba tokyalina makulu. Oba ovudde mu bataata oba ovudde mu basajja. Kati oyo omukazi omusambu ogwajjanga mu kisenge okwogera taatawo bwe yafa tegwadda era mu kisenge kya taata walingawo naye watuukira oyo ngera kisenge kya taata tebakigulagula ngera gamashaki nze ne woba onjalira obuliri wane toggulawo nga mulimu ekisenge kirala kibatakula. Gwe teweebuzaako nti biki taata byakwekamu? Nze nali mmanyi daddi anjagala nnyo Madam Adija wali oyagaddwako nali mmanyi taata njagala era nga saagala kwefasaafasa bintu bya taata waŋŋamba limoti njire essaawo shaki saagala ogikyuse sigijjaawo kuba yali mukambwe nga sisaagala kutaataaganya taata wange
kumunyiiza kuba yali taata yali daddy ate nga mwami ate nga ye maama kitegeera madama Adeta kati awo kyempitamu kinene naye kimanya abampuliriza oba wali akiyitamu ng'alinga nze oba tunaafuna abatuyamba simanyi naye nga twetaaga okuyambibwa amaaso ga Katonda tewali kinene amiina madama olina kutandika nakukkiriza amiina kale ne taata wange singa kye yasooka okukola madama Adija bingi bye neebuuza essaawa yonna okufa kuli kumpi bannange ebintu byemukola tomanyi ddiva ogenda kufa anti kati madama Adija olumu tubonaabona lw'abazadde baffe oba musasulira bazadde bammwe bye baakola tubonaabona olw'abazadde bye baakola ffe bye tutaamanya kati nga nze madama Adija ku budde buno nze mbonaabona lwa taata wange bye yakolanga nze simanyi nange abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi emboozi ya Shakira endese empunzi kasitonda banga nsirikiridde nga sibuuza bibuuzo emboozi eba enkutidde ddala ku mutima ddala. This is so heartbreaking. Shaki kati ozaako ki kati okola ki akasente kajjanga bwe kajjanga edda madama Adija akasente ko nkyakafuna naye si kyakaagala tekakyangasa era nkyali musuubuzi kuba bizinesi gya daddy nasigala nziddukanya wadde teyampeerera naye nayinamu amagezi yantwalanga nandaga abasuubula bati bino bibiriwo ebiti bino biriwo ebiti ekyo kyo nkimwebaliza naye nga yankola bubi kasente ko nkafuna kuba era nasigala mu maali ye mu kibuga eyo kati muno mu birooto taata waayinako byakugamba taata anjigira bugizi nga twegatta naye oba n'ofuna boyfriend n'akwegomba ekiro ng'ajja wegatta naye yaŋŋamba nagamba toyina kwagala musajja mulala yenna okuleka nze nnakwezaalira nze nnyina okweyagalira oba ndi mulamu oba ndi mufu wadde nafa naye wendi newoogamba gaye nti tugenda ku deeti kati ngenda wakiri agwa ku accident kuba daddy annemesezza buli kimu wadde yafa annemesezza buli kimu kuba kati madama Adija tosobola kuŋŋamba ti daddy wadde yeegatta nange ekiro tinja muzaalamu omwana tekikyasoboka guli mulambo yafa. Mwamuziika wa? Daddy twamuziika mulimbo kuba yali talina bantu be twamuziika mulimbo oyo n'omugagga yali kuzeeyo ekifo gye banaamuziika daddy yali akimanyi nti talinayo family enajja teyeetaaga bijja yali akimanyi talinayo family ate n'omwana we alesa amutegekedde muno mu kibuga bwenaafa nga neetetenkanya kuba naye yafa akimanyi nti sijja kufumbirwa yaleka mponze kirabika kati madamu Adija tata wote yagendako naawe ye Mombasa oba ki yagendanga yekka tata tata wange yagendanga yekka e Mombasa naye musirikeeko yagendanga yekka e Mombasa ng'era nze mulinda just kukulaga Shaki ennemaali eri bweti bino biri bwebiti teyandekerera mu bya bizinesi era nga we munnyuka aba babiri nemudde ewaka anaye kati ennyonyi zonna ozirinyira bwereere ennyonyi zonna nazirinya naye tezikyangasa madama Adija ogamba bikyangasa tebikyangasa nnaku njerere negomba n'omunaku obeera waka mu nyumba bokka woti yes naye nga housemaid osobola okubeera naye housemaid mbeera naye emikwano kati like nga madama Adija tusobola okugenda ne tutambula ekizibu musajja kasitaba musajja abakazi tabalinaako buzibu naye kasitaba nga musajja bwe buzibu you need someone to chase away that demon wetaaga omuntu wakigobe naye nga gye bali babaayo
asobola okigoba n'entererera ddala wakuba banaye nenkwata ne ku mwana sawa banaye akolera ekkubo amiina ze madama Dija naye baŋŋamba nti kyetaagisa ki nkikola kuba ssente zo weeziri nkikola togwamba fere aba wano bayaaye era madama Dija kindeese wano ku mukutu gwo neetaaga obuyambi neetaaga obuyambi bw'abawuliriza neetaaga n'obuyambi bwo kuba emboozi zo zinkwatako nnyo ku mutima nze nziwuliriza nnyo ensonga lwaki nkunoonyezza nga kimanyi ke ntuuse gwe n'emikono mituufu nyinza okuyambibwa nze kyenjagala onyambe madama Dija waba waliyo omuntu yenna asobola oba okunsabira oba okunnombera dduwa n'okumpasa nsobola okufumba ne waba mwavu ne waba munaku nze ndi wiringi kasita abanga asobola okunzwana ate ogambye embogo wasaya gwofumbirwa yawe ati basooke bansabire bwefuna omuntu n'akindijjako nebigaana togezangako obukyanga obaawo okugendako like mubasaba madama Dija omanye ekibadde kikyaŋŋaanya okugenda eyo emaali ya dadi ejja kuggwaawo nakyo ntya emaali eyo okuggwaawo otya okudda mu bwavu n'omwana mwagala so tomanyi kikinaaba simanyi kati ndi awo ndi confused emaali yo njagala naye ate obwavu buluma ndaba abaavu baluma nnyo kati awo binsoboledde okusalawo ku kyambuzi emaali yo ngyetaaga kuba ate wonna agenda mu balokole bigenda kuggwaawo nzire ku ziro ng'abaavu ate dadi yavumiriranga nnyo abanaku yes n'abantema kati akasajja ak'omukyalo gwe koyagala akalimi ono akasobola akalimi nze woobanga waliyo asobola okunsabira n'ensigala n'emmaali yange emmaali yange n'esigalawo ya shaitwani bayinza okunsabira emmaali n'esigalawo kale nfune etali ya shaitwani naye omusajja yenna abeera eyo ng'awulira anjagala nga waliwo ne sheeka asobola okusooka okunnombera ku ddwa oba pasita asobola okunsabirako kiri ekizibu ne kivaawo wendi era ajja kuyitawa madama Dija ono. Oh my God. Obiwulidde ebintu ebyo? Tayagala maali eggwewo naye ayagala azaaleyo omwana ate ng'emaali gy'alimu ya kibi eyinza okuggwaawo Mukama ayinza okugezesa n'akuggyako emmaali n'akuwa omwana. Naye kati madama Dija Mukama wanaaba kireese emmaali ya dadi n'eggwaawo n'enfuna omwana ojja kukola nja kuguma Mukama anaaba aleese omwana ajja kumpa obugagga obulala. Ekyo kikulu kuba Mukama wasobolera okugaba abaana asobola okumpa ate obugagga obulala. Kitegeeza kati toba nakutya byonna bisoboka. Amiina. Kale awulidde emboozi eno ng'ekutte ku mutima noonyaako wendi wandiika kiki ky'olowooza ku mboozi eno mu comment section. Tujja kubeera tuddamu omulundi oguddako yenze HK Media Hadija Kigozi sibula kuba tulaba Shaki. Bannange abatulaba mwenna era abatuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala okutuyambangako nga tuleese ebizibu byaffe ne mutatwekkaanya. Mwebale kuwagira madama Dija. Tubaagala nnyo. Thank you so much. Kale sigadde nze Shakira. Neyanzizza munaba munzizeemu. Okay. Tweyanze nnyo bakwano. Assalamu alaikum.